waliwo abantu bemumanyi ngaffe abali ku TV. One time I went to this hospital kulaba gain mvudde mu ddwaliro lyemmanyi nti eryo yammami bammanyi n'abantu benengenda some private hospital. Bwe ntuukayo nga ndi ku line ngenda kulaba gain. Bwe nayingira bwendi makula nsenyiza okulaba mutulekeeko sireka wakiri awo wenyini kikugwako kyonna ekikuluma dokita nga yayogera Pavin because she's fine now is that so bichi nagamba asooke yefulenga atakutegedde asooka ate bwongamba ngo maze okunkeberakebera nagamba okay naye era n'omulala omunfunira ogamba oyo sereba Chetaga wanogenda na mask. Abatoyina bontasi. Maski awamugenda na maski awalala. Omusawo zunga naye. Kati omusawo yanga bwati. Nangamba okay bagambye ki? Ngenda kulaba nzize kati njagala ombulire ebizibu kibi. Yali mukyala musajja. Ne mugamba kati musawo nze nzize. Naye manyi nina church girl. Nina abana bawala wakyusizaawo topic nekyusizaawo obulwadde ne mbuwa ku muntu omulala ne mugamba nangamba naye weetaaga omuleete ne tumukebera ne mugamba that's why I came njagala kumanya nina kola ki ne mugamba nagamba etulina omukebera ne mugamba procedure ne mugamba ajagala mu preparing obeere bagezigezi ng'abaana b'emisota then muleete saddayo